Simye nnyo ssebo. Enjiri webale gitandise. Amina kitiibwa kya Mukama atusobosezza. Yes ssebo. Abantu soko babuulire nteekateeka ki z'otegekedde eri abakugoberera naddala eri abalokole ku lunaku olwokutaano. Tutegese okutuuka ku busobozi bwaffe obusingayo waggulu. Mukama tukoledde ebyamagero bingi, atuwadde ba partners abalungi, atuwadde ba service providers abalungi. Fenon is doing production. Tulina security clearances zonna zaaweddeyo, so ebisigadde tulinda bulinzi Mukama kulaga maanyi ge. Abalokole ebiseera ebisinga bayita nnyo mu kusomoozebwa okw'enjawulo naddala mu mbeera ya ssente. Ataliwa mu secular, because seculars Monday paka Monday bakola bwe kusomooza ki kosinze okufuna? Nange okwa ssente kubaddewo nnyo era kukyaliwo, naye bagamba omuganda agamba abadde afudde bwazuukira n'alemala era yeebaza Mukama. Wadde mulema naye yeebaza Mukama nti at least azuukidde. So nange neebaza Mukama nti maybe siri wenandisuubidde oba sifunye ngambe nti asinze agamba nti nti bannaye basponsa bampitiriddeko balala ntandika n'obbagoba. Naye era neebaza Mukama, neebaza nnyo Mukama ku lw'abano bonna baatuwadde, kubanga nabo tebaaliwo luli. So twebaza Mukama. Nga tuzze mu mbeera y'abalokole okutegeka ebivvulu, omukyala Judith Babirye gwe nasookera ddala nga nakatandika otegera music, gwe nasookera ddala okulaba nga yategese ekivvulu eky'amaanyi ekiyitiddwa abantu ab'enjawulo era mu kifo eky'ebbeeyi. Mwali mulinda ki era lwaki kati ensangi zino mutandise okuba nga mukikola? Ebyokusalamu ekirimi nga woogambye gwe wasooka olaba. Okumanya kwaffe kwawukana. Waliwo n'abalala bangi abaakola naye tewabalaba, maybe wali okyali muto oba wali tonayingira industry, so bibadde bibeerawo. Naye buli muyimbi yandiyagadde otegeka ebivulu. Obuzibu obubaawo bwe busobozi. Yes. So Mukama, twebaza Mukama olw'abano bonna ba partners abagenda batwegattako, kubanga tulaba nti Mukama agenda ayongeza obusobozi, akimakinga easier for us okusobola okutegeka ebivulu. Awo wenyini nyo njagala okubuuliza nti mwe era balokole muba ne kyaki zammwe ze mugamba nti ono ye musumba wange yanteramu support, we musumba ki tulabe bale Vixen balina abaabwe n'abalala. Kati church gyenvamu bagiyita Heaven Bound Church. Musumba wange ye Pastor Patrick Buyinza. Ekyenjawulo ekiriwo nti muzeeyi wange yennyini. So of course church yange empagidde. Church yange si ngambe nti anga zino ze mumanye ennene nnyo ezituuza abantu emitwalo n'emitwalo. Naye neebaza Mukama olw'abasumba bangi abatuwagidde. Neebaza Mukama olwa Apostle Grace Fanero etuwagidde nnyo, batuwadde obulango, baguze ezitiketi, bakoze buli kimu. Twebaza Mukama olwa Worship Harvest etuwagidde. Twebaza Mukama olwa Watoto Church, church kyendala gyendeseeyo, amakanisa amalala mangi, Worship House ewa Pastor Wilson Mugembe. Nti ekizibu ky'okwogera kati abamu balekayo bayinza olowooza obazaalayo just naye twebaza Mukama. Nga tunate nomaliriza abantu basuubire ki ng'omuwagizi aba azze ng'agoberera Coopy lw'ennyimba ze performance egenda kubeera etya? Abantu abamanyi Coopy bamanyi what I can deliver, so nsuubiza even better than that. Okiraba tugenda kola live music, tulina set satu ennyimba nnyingi, naye twagala tubeere one of the most organized concerts, tusetting a precedent n'abalala batulabireko nti abayimbi abalala ba gospel baba bategeka kibanguyiza, bajja gamba banaye olaba ekivulu kyoli kyali organized bwekityo, noono tumuwagire kijja kuba kivola. Banneebaza bonna abategesa ebivulu abatusoose, neebaza nnyo le Vixen kubanga le Vixen experience gyalina, despite the fact nti nze namusooka mu music ategesa ebivulu bingi okunsinga, alina experience ensingako mu kutegeka ebivulu era nnyambye nnyo. Okitegeera nti omuntu akusooka yalina kati yalina ebizibu bye yagwamu nze ate byesiguddeemu by the virtue of fact nti yakiyitamu kati n'akulabula nti oyitawo bwoti. So nange kyekiri kyengambye kisinga okumpa essanyu nti abayimbi abaddako ate bigenda bagondera okusinga naffe. Yes. Kano ke kasemba. We muba mulanga especially tulanga nti Coopy azze oba ne backyard music
agenda kubasosotolera ekyenjawulo but abawagizi bwe bajja bakulabako katono tebanyumirwa nnyo ate abayimbi abalala basinga okutwala obudde abawagizi ne bavaayo nga bagamba nti naye omuyimbi waffe tetumulabye nnyo oba tatuyimbidde kitwadde tusuubira kigenda kuba kiteewu ku luno kigenda kuba kyanjawulo abayimbi tulina bangi naye ku kivulu era mulabako twalanze Coopy Bly so ekiriwo kiri nti abantu bakeere abayimbi bagenda keera abayimbi bagenda tandika okuyimba ng'obudde bukyali saawa 2:30 Coopy Bly alina okuba nga alinnya stage according to ntegeka yaffe by saawa 5 latest 5:30 Coopy Bly abenga akoze eki nyina ennyimba nyingi sagala kuogera sagala ku nenyina maybe senzo bategeza nyina over 3 sets zenyina okukola sets ezo music mungi. tutumiza ko kubulamu obwokugo ba mu church olw'enviiri era gwali mwaka kiki ekyakugira mbongo ekyo ekintu mukikuziza nnyo sirowooza nti nze nzekka amakanisa edda gayinanga ebintu bingi bye gatakkirizanga kati bye gagenze either gategeera oba galabye nti si bya muzizo nnyo nga bwe babirowoozanga nja kusooka ngambe nti edda abakyala tebabakkirizanga kwambala mpale mu makanisa naye kati kanisa awo ekyo bakivaako n'ekyenviiri bwe kityo nti edda tebakkirizanga kuba na nviiri ate nga kitegeerekeka mu abasooka okukola dread temwazi representinga bulungi kati ne mwonoonera ffe abajja naye ekyo twebaza mukama kyeneebaza mukama nganze nti nzikiriza nti mukama nsobosezza maybe ogenda nga nkyusa image eyo mpola mpola kubanga ekyo kireke tekirina bwekiweesiza mukama kitiibwa so tekigasa nnyo naye nga bwengambye si omusumba musajja wa mukama simunenya buli muntu kyamanyi abaganda tumanyi nti tuli enseenene naye waliwo abantu abazungu be balya gano makovu biki bwolaba omwana wo ng'akutte ekkovu agenda ddirya omuleka n'alirya kubanga omanyi nti titulya makovu naye nga bali abagalya bano babeera balamu so ebintu ebimu biba bya kumanya na exposure obwongo bwo obugudde kwenkanawa how far have you been exposed biki byolabye nga bwe nkugambye omuntu akulidde gy'akulidde by'abamanyi. People say you are not deserving being a gospel artist. Gwenda bikayo just in what your competition. Nengeri joyimbamu. Muyina obubuuzo tweyanziza nnyo bajje kwolwo balabe. Yes, kino kyenjagala okwebaza mukama nti waliwo ng'abalokole because of our ngera nga bengambye kiri ekyenjigiriza gye tukulidde makanisa agamu ffe ge tuvaamu gayina doctrine enjigiriza gye gatakkiriza nayo ng'amakanisa amalala gye gayigiriza kati amakanisa agamu gayina media kati by virtue of fact nti nze gyenva kyemmanyi nti doctrine ezo ziba nfu siyimbayo sitera gendayo kuweereza naye kyeneebaza mukama nti bambi abakulu abo bakkiriza music wange okuba ku media zaabwe. Bw'ogamba nti abakulu abo bakkiriza music okuzannya waliwo one of the pastor wa media house yawa omu ku muyimbi wa gospel sponsorship oluvannyuma nayita abayimbi abalala okubeerawo ku kivulu kye pastor enkeera n'agamba nti yaleese abatamiivu bwe tugenda kuyita abayimbi bansi kuyimbirako. Yes, ekyenjawulo ekiriwo ku nze nti era nga benkugambye gye tukulira ne bye tuyiga n'okumanya kwaffe nga nze eno show ya gospel music ate gospel music tava mu kuyimba buyimbi kayimba kamu okusula mu garage olunaku kirumu tekikufuula motoka so show egenda kubaako ba gospel artist ekyo I've been very clear about it though boka tetusosola nti abalala ab'ensi baleme kujja kutuwagira era tubaaniriza ekintu kino kiri very kigoing a bit deeper nti yes tuli bakyali tuli baluganda lumu naye tuyina we twawukanira muki
mu nzikiriza ne mu bikolwa. Kati inze enjiri gye mmanyi nti Mukama abantu bakuwadde abakusalira omusango. Bwe mbuza abantu 10 Mukama omusango gwa guteeka ki ku bulamu bwange. Kati so bafani bange I try to the best of my ability okuba protectinga nengezaako nti nange nemekola bigenda babuza baleme kunsalira musango. Kati sobola kuleeta muntu ku stage gwe sisobola controlling oba gwe sisobola kumanya bwatuuka ku stage n'asalawo yeeyambule kubanga byamanyidde. Olaba nti mba nkoze mba exposinze abantu ku kintu kyesikkiriziganya nakyo. So yeze ensonga. Yes. Abayimbi bangi sagala era sagala kwogera mannya naye maybe babafana bamiki abantu bangi nnyo. Tulina abayimbi bangi abaali abasakula ne basala ne badda mu gospel. Tulina abayimbi ababadde aba gospel ne basala ne badda mu sakula. Ebyo byonna bibaawo. Kintu tekijjaawo kya buntu. Yes, okitegedde. Naye nti ekintu kye tuliko ekyenjiri kiba a bit more precious. Kirina obukwakkulizo, do's and don'ts, ate kiba ne repercussion nene.